Abakyala nakati abakyala bakulembera awo kapitawo wajeno kakati banaye nsaba tusembereko eri abagenda okuba ebifaananyi tusembereko eri obuzibu bulona abakuba ebifaananyi abakuba badde eno kabako sembera wano wakiriya Irene walukaga abebifaananyi yozawo kiri oke abatali bayivi mbegayirite nnyo 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 n'abamasimu mudde wansi abesimu mukiteeki mumalirize kati mumalirize boss tuveeyo muvire kamera veeyo aya soko gyesimu NUP everywhere omuyimbi wayimbira ebitubadde tubigumi nebateekako amateeka gokutwalayo tuyimba zojova nizaala olina oluwandiika abalimu bonna abakubi tugenda obitwalira bakadde nibo babeera nga balimu basoma basumagiriramu namunyonyolako meditasumagiro kwakire bwamu nga bwe tuzze oba tutya ngetonyeka kwake people power ate nga president waffe asigala aliyo Bobi Wine bwetujja okuyita akali n'ebyo ngera jjasiwalanonyola let the media come. I really want them to get the words of our legendary. Get up and speak about it.
Soko muwe kadi. People power, NUP, everywhere. Asa. J. Asa. Johnny. People power, our power, People power, everywhere NUP. Manabitone bannange. Naddala mmwe abayimbi. Banaye tuwuliziganyeko. In America, they are doing the knee because they cannot breathe. Ate fomuka katonda yagutuwa kuyimba, kwogera, kutontoma, kuzannya. Bw'abeera nga wazzeewo okunyigirizibwa okwenkana wano ng'ensi yonna eraba ng'ate ku mukono gwange wano ndi ne mukama waffe alindiridde okulayizibwa. Mbasaba kimu mwenna abayimbi, nkakasa nayimba mwenna temunnayimba, era nkakasa batono nnyo abansinze ennyimba ennyingi naye nze mbeera mu katemba. Mbasaba kimu, bwe muba muyimba muyimbe kimu. People power, our power. Era tubeere nga ffenna tuli wansi wa manvuuli. Bingi nnyo ebijja okujja. Kaakati bwe bampa omugaati n'engulya kitegeeza nti omutima gukyuse. Bo tebalidde ne balya abalya mulye. Naye ekyewuunyisa nze zukka ssaawa 11. Olwaleero nazuukuse 8:30 nempandiika ebitontome 4 nga mmanyi nti bijja kujja mu maaso. Mbadde ndi ku byange, Junior n'aŋŋamba nti owange bakyali bonna basonze wano. Naye waliwo akayimba akannabutono njagala ako abayimbi mwenna mukayimbe ko nakawandiise. Kyagulanyi amanyi gandi mukwe, Kyagulanyi essuubi ndi mukwe, Kyagulanyi abakyala baagala gwe, Kyagulanyi abasajja baagala gwe, abakadde baagala gwe, Kyagala ebimama byagala gwe, abajaasi baagala gwe mu nkukutu, Kyagulanyi n'abagagga baagala gwe mu nkukutu, abasoga n'abaganda byonna munaabiyimba mu nkakase, akayimba naakabalekera, muyimbe Kyagulanyi ssentamu eno etaliggwaawo. Genda kwesimbawo yangu amangu mbuulire ebigambo nina bingi nnyo wewulira kinakoma nsimbi mu lubaga yangu wako buli kinsi ngenda kwesimbawo ne botajja na manifesto jangu na kadi ya naku kabaka kogereka eri gavumenti ekirala ogambe mbu gwova bukoma nsimbi omulala ava yangu wako kubata amaje wanika kadi ogenda kwesimbawo wa kadi Nodi kansala ajja bamuyita Victor Kamenyo eyatente nga nsuna nsuni ajja katongole teriki wemulabire erinnya eryo noba mu nkofira myufu wemulabire enkofira emyufu
sebo nanga akuchiki nanga akogerera nange ndi mu kibiina mofa kulowooza oliyo wekka ogenda wano Nsamba Central mutulabiranga ddala mukulu Senoga kansala ero titiri ajja ate ekirala azze okubatereeza people power our power people power malirizo nsoma ojja omusembya agende mu ntebe olinze kulayira ono wemakirye wano ate kiramu abakyala mbagala nnyo kulusegere eno haki mugifeeko tugironderanga ddala makirye nkwagaliza mashallah nkwagaliza ayina embabazi kyebando amagye g'okutaka gagamba ogenda kulya okulizoogane njagala nkutereko nakani akabaani wama inna lillahi wa inna njagaliza bali abaliko mbagaliza yona wenkagaliza ekintu eki entebo givuga oligikowobogiwe mwanyoko onotuwali kwagaliza entebo amanya gange bampita generali kabako okuva mu NUP abamu gye bamenyi nga NAP ate nga ndi people power mu kisinde ate nga ndi general mu kuyimba sisaaga suuliza mateeka mpuliriza music wange sagaana kuwulira mateeka mpuliriza ndongo yange siba stage otegere ekiddako nze ndeeta Bobi Wine nga president yasebe gye nali ate gye nali nebanga president ajja bakanyiza tumuwasigira ekirala we mundaba abe butambala yo ngapita ayitanga RDC temutya era kana akantu wayimba musabisuubira era sabisuubira we mundaba abe butambala ngapita ayiteyo nga RDC ngabula emotoka zingobera speed nga sikyayimira temunyiga mumanya nkola mirimo gya gavumenti ndi muntu wa NAP ndi muntu wa people power ate ekirala ndi mu kisinde kino ekiriko watugambye kwatekaka emikono buli ayitako ekirala mubwangu obwekirala buli kisa agenda kugenda mu pulogulamu zange ez'okwesimbawo ogirawo wano noyogera amanyako nolanya nti ndi musajja muganda nogamba boti wammanga amanya gange nze Yusufu Sennabulya nzaalibwa Ntolomwe Butambala nva mu ssiga lya Nakyejwe ekiri Butambala ndi muzukulu wa Yusufu Sennabulya Ntolomwe Butambala nva mu ssiga lya mbagaliza obulamu obulungi mbagaliza okweyagalira mu ddembe eddungi mbagaliza ne mu gavumenti eno okweyagala obulungi emyezi mukaaga gye tubuza myezi ena nno bintu bino byonna byonna mundabeko kano kebayita NAP kano kebayita NAP eno fulu ataya ya NAP gambye omukolo gwateekeddwawo nga tulina okuba wano ekirala kano kakawereza tanyiika Liga singo ine no kadi singa tokaba. Ajawa no King Michael enjale kuluma singo ine no kadi tokubandu. Tubisono nyoisi. Ate kirala buntu butono nnyo bubaluma. Amajeko Wagala suti no sa. Yo bubaluma no buntu butono. Kuza goti goti. Yes. Aja zijja era ku gali kwali sirina ku gali ndi mu gali munda waliwo gali ogibe bali esimbule gamba tuli ku mulamu wa Victor Kamenyo abanje Katongole Deriki mutulabiranga ddala ono musajja mwagala nnyo ayina ekintu kyegera mu kuyimba ngu attente nga nsinansi katate muno mugenda okwesima kita kami Gracias.
kala zaffe zino ssemateeka yaffe era bwe tuzikozesa UPC basoma ssemateeka yaabwe erina kala ssatu balina red balina bulu ne black era zonna bazikozesa tonna buli FDC ngegamba lwaki mukozesa kala kubanga kiri ssemateeka yaabwe NRM erina kala eya yero neya bulu bayizeyo bagiyinamu FDC tena balina egamba nti kati lwaki bataki so bannaffe aba UPC tubakaabakaka zino kala zitukozesa ziri mu ssemateeka yaffe ate tekiriiwo nti oli ayinza okuvayo n'agamba kati eno kala yange ngibateetiseko omuzungu bwakigamba kala ze ziriwo ffe tuzikozesa bwekityo so ffe tulina red white ne bulu aba UPC balina red black ne bulu so kala zino tugenda sigala nga tuzikozesa kubanga tumanya amateeka gonna twogere ku constituencies ezatondeddwawo essaawa zino ng'ababaka beeyongedde tulina kati bitanga 23 that means nesente zigenda kweyongerako nti omuntu aba afuna sitting allowance ya mitwalo 15 allowance obukadde bumu n'ekitundu amafuta okitegeera kigenda lekawo ebyenfuna y'eggwanga nze nga nkyogera lunywe nti siri omu ku abo abakkiririza mu kutematema mu ggwanga lyattu kati buli kyalo kigenda kufuuka disitulikiti nga olwekwaso gye balina nti ati omanyi service delivery twagala tutuuka abantu bwe bali n'amalwaliro n'amasomero naki zene ngamba logically disitulikiti bwebanga nnene nnyo nga eno saidi ya disitulikiti yewali eddwaliro n'essomero ne mugamba nti eri teri ddwaliro teri ssomero teri nguudo kati tukolewo disitulikiti then tulyoke tulabe nti tuteekawo amalwaliro n'ebirala byonna nenga nsokoleke kati bw'ozimbayo essomero bw'ozimbayo eddwaliro otatudayo disitulikiti terikole eddwaliro terijjanjaba abantu kati sente ezo zebakozesa nga bateekawo zi disitulikiti cost of operation nekiina n'abakozi naki ezo sente ezo muzikozese okuteekawo services okuzimba amalwaliro okuzimba amasomero ekifo okutematemamu n'otematemamu kati buli kyalo kigenda kufuuka disitulikiti gye tulaga kikyamu ate bannabyabufuzi bakitadde mu bantu nga babawuddiisa nti omanyi kati mulina services kubanga temulina disitulikiti sente ezo zimwagala okuteeka kukozesa okuteekawo disitulikiti muzikozesa okuzimba amalwaliro n'amasomero abantu be baagala nguudo baagala amalwaliro baagala amasomero naye mubawuddiisa nti kati ebyo okujja tulina tema mu disitulikiti oba ekiwandiikiddwa so nze sikiwagiranga nze kikyamu wewaawo batemyemu nakawa nze ate ndi redi okujanganga yonna bulambalamba nga neteeseteesi nga sirina buzibu yadde bagitemyemu ate batera okikola nga batemamu nga baagala bateekewo saidi ya omuntu wa NRM wanayitira kyebakola okutematemamu so of course bagitemyemu kati siyinza kwesimbawo wonna nakwezimba eno nakawa naye kikyamu era bannansi tulina naffe okuvaayo kubanga bannabyabufuzi bavaayo ne bagamba nti anti abantu bebatusaba zi disitulikiti abakulembeze tubasabe services tubasabe amalwaliro tubasabe amasomero tubasabe enguudo kisi disitulikiti kubanga buli bwoteekawo disitulikiti empya wetaaga buwumbi 20 okutambuza disitulikiti eyo kati mu kifo ky'okuteka obuwumbi omwo 20 tusobola okuzimba enguudo muvaati eyo endala neuzimba amalwaliro neuzimba amasomero abantu kyebaagala ekyosaala ozadde kiteesewo abamu naddala nga tumanyi bintu nga tabalina waayita nsalo ze waayita magezi kati challenge ziba nyingi kubanga abaali mu disitulikiti emu ne bagitemawo obutundutundu nga bubiri kusatu kusa agenda nawe katibandiwa nga bali awo kubanga twamanyanga disitulikiti ebanga eriise naye okusingira ddala ngaabakulembeze kutubanga twagala eggwanga lyaffe tusigale ku mulamu okugamba nti abantu kitebaagala baagala bukozi baagala kuweereza ebyo tusobola okubikola nga tutabitemye tusobola okuzimba amalwaliro okuzimba amasomero okuzimba abantu tetubagulira ekyetaagisa nga tutemyetemye mu basobole okutunyonnyola kubanga nze essaawa zino nze manyi ekimpalanyo abantu abamu olwakyagulanyi oyo bwe njagala mwami Museveni kisobola kumufuna bwe mwagalira ate bwe njagala mwami Kyagulanyi mukubira akasimu ne mubuuza oli wanangamba jangu nsanga kati bw'oba kuba oyagala ab'esayidi endala bankutte bansibye tebalina kye bansibidde nabo banoonya obujulizi bubakoze ekimu bakoze tebalina mpalira ab'esayidi endala bavuddeyo bakonza abantu banyambye kati mumwagala nze ndabyowa
enkoko ne bweba nkoko gye bagiwa kasooli kyedda n'olwekyo ebyeteeka byazze biba byazze sibigaana kubanga nange ewaka wange nina amateeka naye njagala bumanye tumanye kubanga ffe kati tetubitegeera twagala abantu ab'obuvunaanyizibwa ku saidi yaffe bajje nga bakama baffe abatutwala abakulu b'abayimbi bajje bayite bakulu bannaabwe tulinamu kategole nnyingi tulinamu bakadonkamu ffe tuba twagala okukundi ekiyabani baffe bakadonkamu ne tumuweerezaayo kiteoviira ababandi nabo ne baweereza owaabwe abayimbi abagundi ebirala nabo ne baweereza abaabwe ne bakwatagana ne bamala kumanya ekiteeso kyabwe ne bajja ne bakitubuulira nao nekitubuulira owakadonkamu najabulira bakadonkamu ow'emizannyo n'abulira ab'emizannyo ow'ebikusiga ebipande n'abulira ab'okusiga ebipande naye lwakuba kyendowooza nti ettaka lya copyright lino nyina ekirowoozo ekigamba nti gavumenti eriti olw'ensonga erabika naye ekozesa ebitali byayo nga ddala ebitali bisomesebwamu ng'erabika etya okubisasulira ndowooza bya copyright kiyinza okuba nga ndowooza naye nga nsaba basooke balwane ku tteeka lya copyright kubanga tosobola kukama nte nga togiwa mazzi nogisubira okuvaamu amata sooka ogiwa ebiwatekute eryoka eveemu amata oba oyagala sente oluyimba lwange nze oluyimba lwange mukka gwange gwenzisa teri agulinako buyinza okuleka katonda n'olwekyo gwayagala okugjako sente sooka ondage nange wenfuniramu ompakiremu kuba ndiyenzukute ndyokenfa nosobola okussa omukugu omungi kwonosobola nawe okufunako akasente gavumenti yalwawo singa yaterereza dde etteeka lya copyright nebino kati ebibatadde ku bunkenke singa tebibakanga kubanga singa tulina sente zaffe singa tetulowooza na kugenda eyo kati nze bansiba gundi simanyi kyansibya esimu zange bazinzijako oluyimba lwange balucukula simanyi na balucukula bandaga luyimba lulala nze nakwata lulala kati wene tukole tutya omuntu lwakyabonabonera mu nsi ye tulina kunoonya bannaffe we bali nitubekwatako osanga katonda alikeera ku makya n'akyusa embeera naffe netubeerako obulungi asobola okufuna emirembe mu nsi ye tomanya era ebintu bya katonda bikyuka okumanya bikyuka omuntu ekintu ekijja n'amaanyi ate tekigenda n'amaanyi olowooza ekyamu okwegatta ku NUP National Unity Platform olowooza tekigenda kukosa music wammwe ffe tetuliwo bakukka ekikanji babulire bwenti tetuli bakukka lwa nsonga ffe tetuli kitooke nti bakisimba nekimeera nekissa ettooke neriggwa ekyo nekitaddamu kussa newalinda kirala nze natandika okuyimba ennyimba okukola erinnya mu 1994 paka kati nga siva kulayina tesirinya nyo tesikka mbeerawo bwenti n'olwekyo gavumenti ebyo ebyoluyimba olwange olwogamba nti olwansibiza ndi nantabootaba lweyekwasizza tinantabootaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba abayimba nti okozaake kati nsonga ki egamba nti nakoze bubi okwo sikubuulirira okukusomesa erinnya nantaba gavumenti ani yagiragira okuyingira mu bika by'abaganda nevunaana erinnya ebya nantaba mu kika ky'abaganda yo nemanya gwe mba ndiyimbidde ani oyo mu buganda atuumwa erinnya erimu tumanyi ndi lya musu ate n'emisu nagyo gyakyuka mulimu emmangala mulimu emisu emirala kitegeera kigamu n'olwekyo tusaba gavumenti oba eyagala tufunamu ssente tujaziwa singa betututte ng'ekikulu netwala netujjako egyo emisolo emibi netuteekako gye tweteesereza era netongoza etteeka lya copyright neriba nga likola netuba nga tufunamu nange bwe mba nfuna siraba nsonga nga nakukuwa kuba mba nfuna kikituufu naye tetufuna abagala kutukamula bukamuzi mwana ebintu bino mubijjemu ebyobufuzi mubijjemu kubaffe tuyimba nyimba zaffe ate mulina okukimanya nti gwe newaba pulezidenti asobola sikumuyisa mu maaso newaba pulezidenti asobola okwogera ekintu eggwanga lyonna neritakimanya nekimala omwaka nekigwako nga abamu tebakitegedde naye nze nenyimba oluyimba olu lumu lwokka ensi yonna n'abaana n'abazzukulu ne balusanga n'olwekyo nze nsaba gavumenti etutwalina bulungi kubanga tuli bangi ate n'emijiji emito gijja ekyomukisa omulungi n'abatukulusa abatubonyabonya batandise otubonyabonya nabo abaana baabwe nabo era bayimba n'abeewaabwe nabo era bayimba tajja kugaana kuyimba kiri kitone omuntu w'omugaana okuyimba kitegeeza oba omukanyina okufuuwa
otegedde akantu ako yenze Chris Jones fresh mayor Luwel Soja mayor w'ekibuga kye Luwereddako oyimbidde obuyimba bungi ng'abantu ba wansi Ntengereze ne Evelyn Lagu bawe n'omukazi oyo gwe nakyawe nnyo Catherine Kusaasira lwakuba yasala nadda mu kkala enkyamu n'olw'ensonga eyo mutuveeko ebintu bye tukola ati gwe tukola waffe n'olw'ensonga eyo temutuyiiyiza ffe tweyiiyiza gw'otunda binyeebo n'otegeera ddi noti bazikwata n'otegeera oti ajjita bwe bagikwata evemu eddoboozi mwana mutuveeko mutwesonyiwa ate mulo fiiti naki ate abantu b'eruwero mwebereremu kubanga bambega baatuyingidde kati temuba mumanyi ate ffe twayimiridde ate mu llo ate tetugenda kuvaawo tugenda bawangula muki alo abasajja baludde nga bayimba ebintu ebiruma abantu kitegeera nga babiyimbako kati kikosa ekiseera bebayimbyeko ebbanga tebiteekebwa mu nkola nabo ne basalawo bakole ki benyigire mu kintu kitegeera ekitebe kyaffe ekikulu kikamota era nga tuli mubategeeza nti ensonga gye tuliko yaddala abafuna gadi bafuna naffe abafuna edda ninga ffe nga tulinze kimu pulezidenti waffe addako okulayira bwe tuli wano era ffenna tuli kyekimu naye nga mbategeeza ekintu kimu bannayuganda ali embalala ali ekabomba ali ekalamwajja ali ebusi aliwa namwena mbakubiriza nti akabonero ambuleera era tebabalimbalima tebagamba kintu kyonna Museveni alina okugenda mu mirembe oba mu ssasi is a ballot of bullets alina okugenda Sky Soldier represent Sefonye kafaananyi paka Yes, okay. But my them can't do nothing. If we wenja. Oh, takamocha to the world, you don't know. It's not a Nita, which look at you. Come with charity. Jobula ngambi ota. tuli off camera. Chokome, lwaki wasalawo n'ogamba Ekintu kyokulenga ku Bobi Wine kiriko nti kusalawo nti simanyi nina nze sinza kyegatta togamba mulimu abantu abalina endowooza ye ekigere kyokola balina decisions west ayinza okuba nga ewuwe amatake gati omutenda gye guli buli kimu gye kiri ebidomola babyozezza talina kinenya mutwe gwe so that nti yeetaaga okuyamba eri gavumenti nti ye alabanga ebibi ebiri kumeeza yet ffe abakobatulumbuna obulamu ebyaddala kubanga nze kati gyembeera mwana ndabanga bulamu bwaddala ndabanga bulamu bwaddala because basolinga ebyaddala basula byaddala si ebyemboozi kitegeera so nze amanyi abo abantu abo peyini ekitamu ebennoma kubanga nze mbadde getusinsida wano era ngezezaako okuwaniranga nyo kubeera nga balinako obali okuva nga sinaba nakufukasita nze mbadde nga ntobanga nnyo bagetoiti bannange okubanga tulayizingawo okitegeera so kino ekyavaayo nga kyageto you have to represent the ghetto. Wonna woli kasita omanya nti kubanga ghetto bulamu kati sawa y'abaavu basiza abagagga nze ndi mu pati y'abaavu mu campaign twabaddeyo nga babiri n'ata ssente abayimbi ne babayita mujja mu projekiti eno yamumiro temugenda kumusajja muli amulukwe eno projekiti si projekiti nga bw'ogyogedde mbu omusajja aleeta essente nti baleeta essente this is about our life this is about our people this is about our kids this is about our nation tekikyali kunze bonalidde basaalidde so kiri kyansi yonna kati bw'oyambako musiraamu nange nenzanya kyenzanye bigenda kukwatagana tube nga tuyambye ebbanga wamu lwaki ate nze nina efulamu ngenda zanyira eno sayi bagenda kumpita olubwe ni muyimbi munafu
sinti no politician mbuno bine politics aligenzeemu yes naye mumisego anti kati yamulongo lwaki ba artist tebali bonna kusaidia tebasobola kubeera bonna ku saidi emu kubanga nembasizi balangi mulimu abatasigira abatali kugamba mulimu ebyenjawulo tigundi bajja kubeera ekifaananyi akuba kyanjawulo negundi akuba kyanjawulo balina endowooza zaabwe ezibalowoozesa nti bwe bawagira ebyo bawagira byebituufu n'okuva mu Bobi Wine bo balowooza nti balina kwekwata saidi eri naye nga ndowooza yaabwe yet naffe tulina endowooza etulaga nti Bobi Wine kyaliko kikituufu era kitwagala so njagala ombuulize bali abatakyuzinga kubeera naye nti ekyo ekirowoozo mukijjawa kubanga nze tasobola kumbuuza lwaki mpagira Bobi embeera ogiraba nyendimu naye kakati twagala kumbuuza bali abatamuwagira mutandika buti obutamuwagira mmwe kiki kye musitandingako kubanga tempulira n'amateeka gazeti kati amateeka yamulo mwenna gabakwata owagira Sebo owagira Bobi Wine owagira Bisi mwenna gabakola ki gabanywa Okay, the way forward, we are looking for the people to vote Bobi Wine. Tetugenda kujja tugambe gavumenti twaganya amateeka ga no tugenda by the way nja kutaka imba ku Facebook nze ngambe gavumenti ewuliremu oba katuse nemba nto naye sigenda genda ku ofisi zaabwe but our only solution is to put Bobi Wine into the thing oba okusa Bobi Wine mu kintu is the only solution tubona omuntu ategera industry nga Bobi Wine okitegedde kubanga ajja kubeera watudde mu kifo kye tulabanga ekyamaanyi naye ng'amanyi peyini yaffe amanyi ebigenda maaso okuffe kitegera naye essaawa zino tulina tuliiko boyi olaba nababoda bali mu kudaaga just because nti omuntu ali eri tavuganga ku boda kati mulo lwaki omusajja mwagala aveeko muzeyi Museveni sembera kamera ogamba abantu lwaki mwagala muzeyi aveeko first of all embeera gye tulimu sennungi endwadde bweziti wezijja eziri international nga gavumenti eyamba abantu oba kuba gavumenti etwala abantu nti weyandibadde eragira obulungi bwayo nekolagana n'abantu boyi bakugamba mbu obulabye nga nawe oli mu pains oli mu kuyitamu okulikinga wano wekegera nekufuluma wano zino video zobanza n'okugana nozituusa gyeziraga kati ngongamba mbu egyo mirembe boyi so ebintu bingi nnyo nze ekyalinga mwana muto boyi waliwo abantu bakulu bangi gyabasobola okwogera ebisinga ebyange nze byemmanyiko ng'abeera mu ghetto we need change man muzeeyi aveeko nsonga kisokompe ensonga abantu bali yala kiki kyoyagala nkugamba ekirala abantu bali bulas tebalina adesent abantu tebakyali abantu tebakabubi maani abantu tebasoma watayo kiki kyoliko boyi so tekirimu mboozi tugenda musaba wana basobola okukkiriza mullo bwanaazalawa naffe nga tujja ebyekigulu boyi anti nkugambye nti nno nkugambye tugenda kusaba era kyobola tuli mu kusaba naye bagamba kyabukadde magezi tuyinza omugoba emisiira nedda kati eyo ndowoozayo kubanga nange nkimanyi nti obukadde magezi yasalawo engenda gyanagendamu baba yagala mu ddembe akkirize bye tumugamba bw'aba abiganye agende n'embeera eri tekijjaawo jajjawo waakula otamutte anti eno process gye tulimu kunnyonnyola jajja jajja agamba tumutadde ku kisenge tugamba empolampola tetwagala kumutta busi tugamba mpolampola boyi kubanga soko tunule gye tuli naffe tumugamba mpolampola aganye kati bazzukulu baffe kale muzeeyi bwebanga buvidiyo buno obulaba abeerako oba bakyaliibe abamuli ku niya tusaba busabi we are not forcing kubanga jjajja musajja mukulu tumuwa ekitiibwa muzeeyi tusaba awulirire mu kitiibwa kyekyo taleme kukola kikusoganya ffe abaana bagemye poliyo bebagala omugi abaana basomeseza wuliriza nono mugambe kino twakulanga baje batugamba you are the leader of tomorrow bali bategeeza today gye bali bategeeza bulani
Kyagulanyi agamba nti we are the leaders of tomorrow and tomorrow kati yeddi saakala bwa chairman naye ngenda begayirira bannayuganda bannange tulonde Kyagulanyi Center mu bino bigwe tetugenda kudda mu mboozi bwate gundi yeeyisa buyi gundi abba ettaka gundi akola ki ebyo twagala biwunzika omusajja bwagaana mu ddembe situkumya muliro eno reality akkirize tabayo akkirize tutadde akkirize musaba tegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya tukamukube adde lwaki tulaatuule ekyo bwe kiba kiganye ebigirira tubuuza ebigirira kolaki twakkiriza abakulu bagamba anyway abadde badduka buso tulese hama kino kya kukonkona kati mu kyalo n'ebibuga yo tuli bakulonda Kyagulanyi donose we don't want know anything else we don't want hear anything else we don't want know that is it tugenda okulonda ate gwe twagala balangirire na mutima so wano wetuli tuli mu kitwago ng'ate balwanira kkala ani abagamba nti n'omusaayi gwange gwabwe omusaayi gwange mumyufu nakwayagala kuŋŋamba nti gwabwe owaayi kakati ssebo bw'oba oyamba ddanda we yayonga myufu ng'akena gyagikugjako mugituuse ebeere ya waiti mbweno kala yaffe kakati tubeerawo ne betuyita aba detractors bwe mubeera mu struggle mubeerawo ne be bayita ba detractors nga bo tebalina kiruubirirwa kuba olwaleero UPC ne bwekujja ku mulamwa terina mulamwa kati gwosigala oli focus ku mulamwa ogwa liberation oba balowooza nti buli kimyufu kyabwe mubagambe nti n'omusaayi gwaffe bajje bagukyuse kubeere mweru oba balowooza nti buli kimyufu kyabwe deni tulaba ebimyufu bingi nnyo bagende ne Tanzania nayo bakaabe nti langi ekozesebwa Tanzania si yaabwe bagende ne mu national flag olaba mu kale myufu nga siraba bwe bagikayanira nti bagijjemu mu fulaga nti yaabwe so abo baba bati abo they are part of the other team etayagala nkyukakyuka they are part of the other team delaying enkyukakyuka olw'okuba tuli focus mu kulibaletinga bannayuganda tumugamba nti bw'aba awulira nti ali agitated ne kale eno ekozesebwa emyufu asooka agenda awaabe mu kooti yonna gy'asobola nti n'omusaayi gwaffe mu myufu bagukyuse bafune kala yaabwe babenga be bagirinako monopole otherwise mu nsi ey'abantu abategeera abaasoma tewaliwo omuntu alina monopole ku kala batubuulire bagirija essalingawa kuba bwe ngende Tanzania njiraba bwe ngende Kenya njiraba bwe ndagawa njiraba kati bo bajjawa monopole ye bagamba ntino nti ekimyufu kirina kuba kyabwe n'olwekyo ffe ng'ab'ebyofiisi tugamba nti bwe baba tebalina byakkola banuune ku bwe baba nga tebalina byakkola nga balaba nti kala kyekizibu kyabwe baddembe okugenda ne bawaaba mu kotisi ez'enjawulo after all be bawagira sayidi gye baliko gye bawagira gye bakola naye omukago yennyini makooti then ejja kuba interpretinga naye tebalina kututawaanya kubanga before even UPC existed UPC ndowooza atandika mu 1960s there was red color kati baagala kutugamba nti abalina kale ezo nti era nazo bazizeeyo sabo tebatumalira budde fokasi yaffe yakulaba nti tulibaletinga Uganda we don't have time for them almost bo tebalina kigenderewa baliwo just kuzanyira kubali mu nkyukakyuka naye ffe tetulina budde bwakufuna nkyukakyuka ng'ate era tulaba nti time eraze nti noti enkyukakyuka zize kuba kati ne muziba agamba alaba obululuzi butuuse nekigala akugamba nti mpulira ekiri ekamooki eyo kiraga amenulo agakoze eki olwekyo abo mubaleke basigalye mu statasi yaffe balimu amina se wakulemesi bogende nakuleta weisa bulungi ngoyogera bulungi naye kati wakyukadda wali mutombola buka bulungi kati wakati wekanyanya n'entondo zajjada kumanya oli n'entondo kati sebolaba ne bosobya tokyayagala kwetonda ekinyiza ebyomumaka bye wasangamu byonna wabitunda dda owakula entalo bakuyita bulide kamenye ne baneiba wakukowadda neiba ow'emmanjo ng'omumaaso sayidi ne sayidi ne wawala erino nayiza abaana babano tobalaba okusabawo bantumye kugambe bakowa bannayuganda
twakuwa so bana Uganda eno yesawa tukwataganire wamu ati Bosco yetu jamu kuba mu ango abayimbi mubalaba ejo mwabalabye ba MPs abatusazeko n'abalala mwena tubaniriza ojja kulaba nga ne muzeeyi mwennyini asitusali wano naye asabye kadi netumaniriza fete tubuyinaako obuzibu mwana mukiraba muzeeyi tetukuyinaako obuzibu era bw'osalawo n'ogamba anti kati atya alowooza nti Kyagulanyi ayinza omusiba nti emisango yezi bannange fete tulina buzibu obudde obwo tetubuyina tetulina budde bwakucakana na kudigida mu maaso awo nga twambadde engule kati oba esaawa zino tukyayinayo chansenki jangu oleete kikandi kyo tukyoke otwegateko deni tukole ki mwena mpozi buli banyankole nawe tuwere muddala abanyankole nawe tuwere muddala sibu asoko tubulire abanyankole kikinga mwenyigite mu kyuka kyuka ya Uganda tubanizanga bulijjo omutuju wa Bobi nga bulijjo najja nkumbi nalo na mutima ffe mwana twasalawo n'omutima gwaffe gwonna twakukwasa omuvubuka munnaffe essaawa eno tuli wano tulukwaniriza buli muvubuka yenna ategeera nti eggwanga terikyali mu mateeka twaniriza buli muvubuka yenna buli muntu yenna oba wa NRM oba wa kitegeeza mulede tufiti oli kuba dongo but this NUP is a brother of DP, the brother of FDC, the brother of those who don't have political parties, but their father is what? People power. So you can't tell me that because you are from DP, you don't support the president of NUP or the president of People Power. My president is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and I'm proud of it as a member of the Democratic Party. I announce it every day publicly that my president is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Because the days of liberation cannot ask for the political party you belong to. We are all Ugandans, and all Ugandans who are agitating for change, they don't ask for your symbol. They ask you what values are you believing in. My values are in people power, headed by Kyagulanyi Ssentamu. There's been conversation about the color red with the EC asking NUP and People Power actually to seize it. What advice would you give? But of course, you know, EC is working. The person EC is working for is working for the terrified regime. Who gave powers to UPC that they are the ones to use red? My blood is red. Do you want to tell me that I should change the color of my blood because UPC is still yearning to own the red color? Because red has been in existence even in the pre-existence of UPC. There is no person who has the monopoly of any color whatsoever, whether it is white, whatever. So you want to tell me that UPC owns that shirt of that young man, journalist? What if you are owning a red pant? You want to tell me that the red pant belongs to UPC and you come and remove it from you because it belongs to it's their color? So that's just some kind of kid's talk. We always advise the UPC members, if they don't have a mission at the moment, they rather keep quiet rather than disturbing people who are yearning for change. And I'm very proud to see that all members of People Power, members of NUP are putting on red. In our national flag, we have red color. Do you want to tell me that UPC owns it? Why can't they go and tell government to change it to other colors? So these are people who don't have any mission. They are just here to delay our mission to change government. That's why they bring such kind of kid talk. You should have asked Honorable Bakena. Is your major problem now a color? The major problem of Uganda is now change of leadership, not color. Whether you're putting on white, whether you're putting on black, we are all yearning for change, but not color. Exactly. I want to understand, are you keeping DP or you have come to... I'm keeping change. My president is Robert Kyagulanyi Ssentamu. I say it doesn't matter whichever vehicle that takes you to heaven as long as you reach there. Yes. The vehicle syndrome is about the weak.
that you should join ABCD. We are all pro-change agents. Yes. I'm one of them. So you shouldn't ask me which color are you. When you want services, you ask the person who brings the services to you the color it belongs to, or the parties. All you want is change. So you shouldn't ask me whatever, because I know our umbrella is housing the keys, is housing the hoist, is housing the NUP umbrella, is housing even the bus, even those who don't have any political parties they affiliate to. We are all under one umbrella. So when you ask me such a question at this moment, when you are looking for liberation, you don't look for the colors or to look for political parties. You are looking for pro-change agent, and the chief leader is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati wano seba ku kitebe ky'NUP tebatundawo mandazi nti nkyamye kukula mandazi. Wano kitebe kya byabufuzi kyenzikiririzaamu n'abakulembezawo benzikiririzaamu. Bwe mba nkyamyeko wano sebo mbadde nkimye kalenda, mbadde nkimye posters eza president Kyagulanyi Ssentamu kuba abantu bewange bazeetaaga. Kati bwe mbadde nvaako wali ewa jjajja wange omu n'ensalawo nkyame nkole ki nzitwale. Okujja wano si musango kubanga eno ye ambulera etugatta ffenna. Oba oli weefudisi ng'oyagala enkyukakyuka ojja n'ekisumbuzo kyo n'oyingira wansi wa ambulera. Oba oli wa nkumbi ojja n'enkumbi yo n'ojja wansi wa ambulera. Bw'oba oli wa bbaasi oleeta ka bbaasi ko n'okateeka wansi wa ambulera. Ate ne ambulera era ehauzinga ambulera itself y'ensonga lwaki batuyita be batuyita people power. People power. Kati wano tetujje kutunuulira political parties power, wabula tutunuulira people power. Bonobo yagala political parties power oyo ojja kumbuuza olala naye wano tuli ku people power. People power is a combination of all different political parties under one umbrella called the umbrella of people power. Ate bakuwulira kiryankolo bajjamirawo. Omusajja omusanze ku muzikiti ate omubuuza oli musiraamu. Kati ebya UPC tebalina agenda. Ebibiina by'obufuzi kati ebisinga n'abantu abali mu bibiina by'obufuzi bakoye okubazanyiranga ku bwongo nga buli lwe tutuuka okulaba nti tufuna enkyukakyuka tubeerako ne betuyita ba detractors. Kati bino ebiro bye tulimu si bya kutunuulira nti simanyi UPC egamba mbu red color yaayo. Nze nkugambye omusaayi gwange mumyufu. Oyagala kugamba nti gwa UPC tejja kuŋŋamba ngukyuse. Kakati nammwe mugjeeko red yammwe aba NBS nti UPC egyetaaga. Mugende ne ku national flag mujje mu red nti ya UPC. N'olwekyo bwe mpulira ab'akakiiko k'okulonda nga boogera ebyo ate naddala gwe tulaba balooya b'ennaku zino batusobedde ne tuwulira mbu simanyi omulamuzi by'abakama kanso naye eyo naye yeetaaga mulimi wa muwogo yalina okukimubuulira nti no one has monopoly over colors. Kubanga bwe banaatandika ebyo mbw ate eno kala yaffe eno kala ya gundi mujja kwekanga nga tewaliiwo kala etalina nnyini waayo. Bagambe bugambi nti twegombye aba people power bambadde bulungi nga ffe. Bwe baba nabo bambadde bimyufu nga n'aba people power bambala bimyufu tetulabawo olutalo oluliwo kati lwa kwenunula. Naye bwe tutunuulira abantu abamu nga tebatunuulira kwenunula naye nga batunula ze tuyita pet issues, then abo baba batujja kumulamu era tetwagala nakuddamu kubaanukula. Agwa nti gwe kisinziira oyinza ogiyita half empty oba empty half. Gwe olaba wookiyita. Onsanje ku muzikiti ne baswahaba ate otandika kumbuuza nti owaayo oli musiraamu onsanje ku muzikiti. Kati gwe kiri gy'oli okugamba nti oba omusajja ono tannatoola shahadu naye azze ku muzikiti akola ki? Kati gwe ebyokutoola shahadu bibyo naye nze onsanje ku muzikiti nkola ki? Nkugambye ebyokutoola shahadu bibyo naye ndi ku muzikiti nkola ki? Kati gonzanje ku muzikiti ate ombuuza ki ekyo? Oli musiraamu gwe linda oba obuuza nti oba lutamaguzo onootoola ddi shahadu oba oli musiraamu naye gonsanze ku muzikiti. Nze kyennenyumirizaamu nti obadde onoonya abasiraamu onsanze ku muzikiti nga nange nsaala. Kati ebyokutoola shahadu bibyo ssebo
gwe ng'ow'amawulire nsabaka kujja kaako Kanjije